Senga 5256 mugamba muti abagala abalungi abeekumira ku channel yaffe. Olunaku olwaleero njagala okwogera ku bintu bitaano bye tulowooza nti okwezina munansinywa nti okwezina kubikola naye nga tetekubikola. Ntegeeza ki? Nti waliwo ebintu bye tulowooza nti singa mba mu buzibu bwe buti kaŋŋambe bwentu kankireete bwentu singa mba mu buzibu bwe buti oba ngenda kubawa ebintu nga bina singa mba mu buzibu bwe biti neneebaka n'omuntu kigenda kuggwa. Ogwenjagala sigambiko bakajeste na muntu singa omwagalwa wange musobya kansooka okyogere kansooka okuleeta ekyo nti singa musobya bwe neegatta naye oba bwe tufunamu okwezina kigenda kuggwa. So ekintu ekigenda okusookera ddala kwe kubeera nga tubondinga. Abantu abasinga balowooza nti okubondinga n'omuntu oba okuleetera omuntu okubeera okumpi ennyo naawe nga mwagalana nti okwezina kwe kukikola. Okwezina kitundu ku kigatta abaagalana wabula si nti kye kigatta abaagalana kubanga ne malayo ogenda ne webaka naye kyogamba muba kati mwegase like muba mufuuse close nnyo kubanga wegase naye ogenda naye n'omugula ne wegatta naye n'omulekaawo. So mulekerawo okulowooza nti omusajja ono oba omukyalo ono singa naamala okwebaka naye papa buli kimu kigenda kuba kiwedde tugenda kuba tufuuse omuntu omu. Waliwo ebintu ebirala biba bigenda okugenderako ng'empisa zo enneeyisaayo okufaayo okwo gy'ali si kwegatta naye kuba nabo banamwagalwawo nga ye buli ssaawa alowooza byakwegatta nga kyekyo kyokka kyakuwa akutama. Olaba namu abasajja ennaku zino gamba ze saagala mukazi oba ajja simanyi okwezina mu relationship ki ekirala ky'osobola okuleeta. So mwagala omuntu akwongerako vale omuntu akuwa ebirowoozo ebirungi omuntu atulakawo. Waliwo ebintu ebireetera abantu naddala ffe abakyala bayigala mu abaami kino mukiyige. Omanyi nti okubeera nga ntuddeko butuuzaawo naawe kirina engeri kindeetera okuba nga I become closer to you, like I come closer to you. Mpulira nga ndi mukkakkamu, mpulira nga tulina engeri gye tubondingamu rather than okubeera nga just tugera netwezina. Okay, so kitundu sigambye nti si kyekyo kimu kubikikola wabula si kyekikola relationship kirina okugenderako ebirala. Ekyokubiri kyengenda okwogerako kyekyokubeera nga tulowooza nti okwezina kwe kumala ebizibu bya relationship. Mufunye obutakkanya mu relationship. Omanyi ffe abaddugavu simanyi oba kiri Uganda wokka so ngenda kwesa abaddugavu tulowooza nti bw'ogenda omukazi bw'omusobya bw'ekitanda kye kibimala. Bwe bagamba nti ebizibu by'abafumbo bigwera mu kisenge tebategeeza kugenda mu buliri. Musobola okutuula mu kisenge ne mubyogerako buli omu n'akaaba buli omu n'avuma munne ne biggwera eyo. Si kugamba nti nno kubanga wansobezza kati kale kangeze nti nakukutta oyenze. Gwe n'olowooza nti tugenda ne twegadanga tikigenda kuggwa era mumalina okulowooza nti ako kasekisi kamala ebintu. Kambabuulire kino nze nganze kyemmanyi kyenkozeko research kyemmanyi nti okwezina tekulina kyekumala. Kuyamba kwekukkakkanya embeera ebaddewo nti mbadde musunguwavu gy'oli kati nzikakkanye naye ngenda kukkakkana kaseera kati nziremu nfune obusungu kubanga tetwakyogerako tetwakimala. Kiringa okuba omuntu bwakusobya mu kifo ky'okusalawo okubyogerako bifixinga n'osalawo nti kamuwe ekirabo nkizibiikirirawo sigenda nakwetonda nedda. Nga tonnabagamba nti kaŋŋende neegadange naye mutuuze munnyonnyole mwetondere kiri kijjenga supplement wabula singa ekigenda okufixinga ekizibu ekiriwo. Omuntu waba afixinga ekintu ng'akifixinga mulimba okwezina tekufixinga bintu ebyo ate kufixinga bizibu bya mu relationships. So ekintu ekyakingenda okwogerako kyekyokulowooza nti omuntu ayagala kukyawa kaŋŋambe nti olaba omukwano gwammwe guggwaawo. Ngenda kiyita muzungu akiyita relationship saver. Nti olaba omukwano gwammwe guggwaawo n'olowooza nti ekigenda ogusevinga kwegadanga na muntu ono obadde weegadanga naye si kyo golowooza kikyogenda omuwa ekipyenyi ekigenda okumuleetera okusigala. Nga tonnaba kulowooza nti kwegadanga na muntu ono lwaki tolowoozezaamu n'ogamba kanjiye noonyereze kiki ekireetedde omukwano gwaffe okuba nga guserebenda nga gugenderera. Bw'omala okukizuula nti kyekino kikoleko. Bw'omala okukikolako weetereeze ojja kulaba nga ebintu biteredde.
naye bw'osalawo nti kireke kireese omukwano gwaffe okubanga guggwawo, nze ndowooza nti bwe nneegadanga n'omuntu ono tugenda kuddamu oba bwe twezina tugenda kuddamu tubeere bulungi. Bw'omwezina mugenda kuwulira nga musanyuse kubanga buli omuntu wewezina olina hormones z'oreleasinga mu mubiri gwo, naddala ffe abakyala ezituleetera okubeera nga omuntu owulira so close naye omwagala nnyo naye ate bimala n'ebiggwawo. Era ebikikuumirawo bye byokuba nti ebikolwa bye akufaako akola atya. So relationship bw'ogiraba ng'egenda ng'ogiraba egenda, zuula lwaki egenda. Tolobooza nti okwegaddanga nayo, okwegaddanga n'omuntu oyo munansonyiwa kyekigenda okuzza relationship y'engulu, tekigenda gizza ngulu, kigenda gizza engulu naye kaseera katini nnyo era eddemu egende. Onaabeeramu ebyo. Ensonga endala gye njagala okwogerako ng'ate enkulu, abantu abasinga tulowooza nti okwezina okubi, omuzungu akiyita bad sex, nti kireetera omuntu okwenda oba okubeera nga omukyala wo takuwa kadde kamala mu kwezina, takumatiza. Kaŋŋamba olina omukyala mukalu, kaŋŋamba olina omukyala like tabuguma bulungi, tebamuteekateeka bulungi. So n'osalawo nti kaŋŋende nnyende mbu nga naye nnyenda bwekireese ekyo kubeera nga okwezina kwenfuna oba omukyala ono tansanyusa oba tammatiza, oba eri abakyala nti omwami wange tansanyusa so kaŋŋende nnyende. Gwe n'osalawo nze nkiyita excuse ng'ensonga gy'owa nti omusajja wange tamalaako. Ekyo ekintu kiri so common mu bantu abenda era bakifuulanga excuse. Omusajja tamalaako kyova olaba nayenda, omukazi ali bw'ati kyova olaba nayenda. Mukwano, ebintu birijjo bye njogerako oba kye nsinga okusimbangako essala nti okwogerezeganya n'omwagalwawo. Waliwo nze kyempita okwogera ku kwezina. Mwe kye mutakola abantu abasinga tebakikola, babifuula nti byansonyi, beezinira mu nzikiza bwera tebasobola kwogera, bwera bla bla bla. Mukwano, tuula n'omwagalwawo omunnyonnyole. Weewaawo waliwo abantu abamu kaŋŋambe ng'abasajja ng'akimanya alina ekizibu tamalaako, amalira mu bisambi ate nga wula tayagala bakyogereko. Mujje ebintu by'ensonyi mu bintu by'omu kisenge. Bw'obanga ekizibu okiyina era ng'okimanyi okiyina, mukyalawo n'agamba nti ekizibu kino tukirwanise, kkiriza. Kubanga siwagira ate ayenze, waakiri mulekeewo ogenda ofuna omulala. Bwe munaagenda mumulekawo anaategeera nti alina okwefaako n'anyoonya eddagala. Okitegeera? Kkiriza ogambe nti kankole ki? Kaŋŋende nsobole okuba nga nkola kino ne kino ne kiri. Okitegeera? So abaagalwa abalungi, ndowooza ngenda kukoma wano eno olwaleero. Munzikirize mbeere nga vidiyo eno ngikomye wano, nja kuba nnyongerezaako olunaku olulala. Teolaba subscribinga gwe atana subscribinga atana likinga vidiyo yaffe. Jangu ku channel yaffe olabe videos eziriko eno audio oba ogisanze nga bagikuweereza oba olina w'ogisanze manye video Senga Face 256. Jangu subscribinga likinge. Omukama abankuumire. Yeah.